po jako akawuwo. Enteekateeka y'okuwandiisa bammemba ba NRM abapya ssaako okuza obujja enkalala z'abalonzi olunaku olwaleero ekutte olunaku olwokubiri oluvannyuma lw'okuggyibwako akawuwo olunaku lw'eggulo. Ebitabo twabijjayo yesterday batuwadde and we started yesterday. Batuwadde 10 days. Mu kugezaako okugoberera okulaba omulimu guno nga bwe gutambula mu bitundu eby'enjawulo tutuuseeko ku kyalo obuwanika mu kisenyi tu ng'eno ssentebe waakyo Tibe Mwenda Sware alaze obwennyamivu olw'abakandideti abasomba abantu okubajja mu bitundu eby'enjawulo okujja okwewandiisiza ewaabwe basobole obbalonda. Challenge gye tusanzeemu oba challenge ziyinza okuba mu updating ezo nti bacandidates bakifunye bubi. Buli muntu ayagala kugenda kuleeta abantu bejjabajja bajje beewandiise oba bayingize mu register so that bwe tunaagenda okutuuka ku bino bya lininga nga tugenda kulonda bakandidate ba mukamyufu mbuyabire n'abantu abangi. Ono era alumiriza bakandideti abeegwanyiza okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo okwezza enkalala z'abalonzi olwo nno ne bawandiisa abantu baabwe omulundi ogusukka mu gumu, ekintu kyagambye nti kigenda kutaataaganya nnyo okulonda kwa NRM. Omuntu oba bamuwandiika ne bayisaawo abantu basatu ne bamuddamu olala ne bagobereraganya gundi omuntu y'omu bwe batyo eregese yonna waliwo tusanze omuntu oba muwandiisa emirundi 5. This is very bad. Ku bimu ku bizibu byanokodde ebiyinza okukosa NRM be bamu ku bambega okuva mu bibiina ebirala abaleetebwa okwewandiisa mu Yellow Book n'ekigendererwa ekyokulonda abantu abanafu bwe banaasobola okuwangula mu kalulu ka bonna. Waliwo oba opposition play they are playing. Bwe balaba omuntu omunafu mu NRM ne balaba ali strong baagala baleete abantu baba bateeke mu kitabo muno bajje bakuba ali strong wa NRM owa DP oba wa people power asobola okusisinkana wa NRM omunafu gwe baakuba. So they are playing that play nti bajjire wano beewandiise eno nga bagenda okuba wa NRM bamala okumukuba then wa DP asobola okukuba that weak person. Ono era asabye bonna abavunaanyizibwa ku kuwandiisa bammemba abapya n'okuzza obujja enkalala ez'abalonzi okuba beegendereza mu mulimu guno. Mu Kibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.